ne bakwata. Hadija Nagirinya omutuuze w'emitondo mu ggombolola y'e Rwankoni yali mu maziga agatagambika oluvannyuma lw'okufuna amawulire nga kizibwewe Sharifa Kyogabirwe gwe yali abeera naye okuttibwa n'assulibwa mu kibira kya Katikamu Eddimo. Era yandiyogedde amazima n'agamba naye abansita be bano. Nagirinya gwe tusanze mu maka ge atubuulidde nti Kyogabirwe yali muyizi ku ssomero lya Mitondo Islamic Primary School era n'amaliriza bulungi ekibiina eky'omusanvu wabula oluvannyuma kitaawe yamukima ng'ebigezo bikomyewo n'amutwala. Bazze wano ne banona paasiriipu ti ebigezo mbibawadde tiyaze ne taata we naye ng'omwana musanyufu. Oluvannyuma lw'emyezi 5 yazzeemu okufuna amawulire nti omwana gwe yali abeera naye yattiddwa ku Lwokutaano olwa Ssabbiiti ewedde nga n'ebitundu bye eby'omubiri okuli olulimi n'ebitundu bye eby'ekyama ne bitwalibwa. Bamusala kano bwe wati olulimi ne balugyamu n'ebitundu bye eby'ekyama. Sinziira ku Nagirinya tamanya ani ali emabega w'okutta omwana ono kuba kitaawe yali yamutwala Kampala nga yeewuunya lwaki abaamutta baamukomyawo eno gye yali abeera era yeewuunya okubanga okuva omwana lwe yafa talina muntu we yali asse kuddukira mulambo. Muleeta maama we yamuleeta mu kugenda okuva wano taata we yajja ne mumukwasa era n'agenda nga misana ssaawa 4. So nakyo kituwadde okweraliikirira. Tusaba abazadde oba ab'eŋŋanda bakwate ku bajje Mulago wano ku Masaka Referral Hospital bajjeyo omulambo guno nga ne ripooti bwe tugifuna. Mu ngeri y'emu ku Lwokutaano olwa Ssabbiiti ewedde waliwo omwana eyawambibwa abatamanya ŋŋamba ne batandika okukanda bazadde b'ensimbi obukadde 25 wabula bano oluvannyuma poliisi yabalinnya akagere okutuusa lwe yabakutte n'omwana n'anunulibwa. Maama w'omwana ono Waswa Ssegirinya ategerekese nga yenna alongo Nassali Yudaaya ategeezezza nti omwana ono okuwambibwa baamusanga yakafuluma awaka ng'agenda ku ssomero era banne be baamubuulira nti teyatuuse ku ssomero. Omwami eyamutwala yamugamba tugende ondage mmwanyi za maama wo ez'ennabitaka. Bwe yamutwala n'akyuka n'akola ki tiyamutuusaayo kale kaali kakodyo omulaga nti nze ayagala kale kulaba ku ki kwezo mmwanyi. Poliisi era eri ku muyiggo gwa Pius tusuubira ng'ono ye yanona omwana mu bazadde be nga mu kiseera kino aliira ku nsiko. Tumuwa bw'amagezi ye reporting eri poliisi kuba tumaze okumwetooloola tewakyali wakyaddukira. Waswa Ssegirinya alomboza ebyaliwo nga batamanya ŋŋamba bano bamutwala. Twala ekakuutu etwamala ne baŋŋamba tugenda kukubira maama wo atuweereze ssente. Taata w'omwana Elisa Byekwaso annyonnyodde nti omu ku baabadde mu lukwe lw'okuwamba omwana ono yali mwana wa waka nga baali baamuleeta okumuyambako ku school fees. Abaana bali babiri, omwana owa Kiwendo oli gwe twayamba ye yaketta essente n'agenda abuulira mukwano gwe Kawamba. Kitegedde bulungi. Ssentebe w'eggombolola y'ekyesiiga Gordon Mayanja agamba nti emize gy'okuwamba abaana gyeyongedde mu kitundu kye bw'atyo n'akubiriza abazadde okwewala okukeeza ennyo abaana mu masomero. Omwana omugamba okutuuka ku ssomero ssaawa 12 eka aba avuddeyo ssaawa mmeka? Tusaasire obulamu bw'abaana tusaasire n'abazadde abazaala abaana abo. Era nsaba bekikwatako okuviira ddala ku kitongole kya Uganda Police okusitukiramu okugenda ekyannamukaka kyesiiga okuzuula lwaki abaana bano bakeera okuba nga bawambibwa ku speedi ate n'abalala ne babeera nga battibwa ewatali musango. Kati abantu abawerako bakwatiddwa okuli Lutaya Nelson, Maria Golet Nambajjo, Namugamba Presi, Namukwaya Rosemary ne Sserugga Matia, Gertrude Mutyaba, Agafeeyo ku Spark